Hot News UG tukwaniriza omulabi waffe era tugoberera ku mukutu gwaffe guno gwa Hot News UG. Tubaagala nnyo era naffe tweyama okubaweereza obutakoowa. Ensonga netulese olwaleero ya munna NUP Ssaabakunzi w'ekibiina kya NUP Chairman Nyanzi Fred Sentamu eyakubiddwa essasi olunaku lw'eggulo bwe yabadde mu bitundu by'Embalala gye babadde bagenze okutambuza enjiri y'ekibiina ekya NUP okwongera okwagazisa abantu beeyo ekintu ekya NUP. Ono olwaleero ali mu ddwaliro gye yatwaliddwa Apookya n'obulumi, wabula nga ab'eŋŋanda n'emikwano abagenzeeyo mulambulako bagamba nti weewaawo kati asobola okwogeramu naye ate era embeera ye ekyali ya bunkenke, akyetaaga okusabirwa okw'amaanyi ennyo era nga yeetaaga obujjanjabi obw'amaanyi okusinga ne bwe tulowooza. Weewaawo nti eggulo bwe yatwaliddwa mu ddwaliro yabadde n'okwogera nga tasobola olw'okuba nti baamukubye ensambaggere, baamusambye nnyo ate nga kwakagasse n'okkubwa essasi. Ono yakubiddwa ne banna NUP abalala bawera 5 naye baatwaliddwa amalwaliro ag'enjawulo. Kati ab'eŋŋanda n'emikwano abagenze okulambula ku Chairman Fred Nyanzi Sentamu batugambye nti ye afunyewo ku njawulo asobola okwogera naye nga tekitegeeza nti ateeredde, wabula ne tusaba buli omu mu ddiini yo twongere omusabira kubanga omulimu gwakola mu NUP gwa nkizo nnyo okubunyisa enjiri y'ekibiina mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga kyekyabadde kibatutte Embalala okwongerayo enjiri ya NUP n'okukunga bannayuganda okubategeeza nti singa NUP tuba tukubye enduulu mwenna kibakwatako okusitukira awamu tulwanirire eggwanga lyaffe okulijja mu mikono gy'abawambi abaali wamba abo bamusibira mu bbwa abatalina mutima gwa nsi wabula nga bo bajja okuginyuunyunta obunyuunyunsi. Bwe balabye guli gutyo ne bagamba omusajja kikyaleeta mu bitundu byaffe ne basalawo muzikiza nga bukyali kwe kumuyisaamu ensambaggere ne bamuyisa bubi nnyo ne bamukubanga omubbi w'akasimu era kati ali ku kitanda gyali mu kupookyeza n'obulumi. Naye nno agakafunikawo kigambibwa nti DPC w'Embalala yagobeddwa dda ku mulimo, sinakindi ayinza okuba nga ali mu kkomera yasibiddwa. Lwaki? Si lwakuba nti yakubye Chairman Nyanzi, wabula nti ate yabakkiriza okukuba olukuŋŋaana olwasoose olwamenye n'emiti olwakuŋŋanyiza bannambalala abayitirivu obungi. Kati nga ono yadde ava mu kitundu ekimu wakubidde olukuŋŋaana nga beeyongerayo mu kitundu ekirala ate okwogeramu ko n'abeeyo ne bamuvunaana olw'ensonga nti lwaki olukuŋŋaana olusoose yalukkiriza era ne bamukwata ne bagamba ayinza okubanga naye ali kuba nankyukakyuka kubanga n'olukuŋŋaana olwasoose teyandirukkiriza kubeerawo. Kyokka bba ab'NUP nga bavuddeyo bagamba nti wadde musajja wattu kale yakoze ebikolobero bye yabakozeeko naye ate mu kkuba olukuŋŋaana lwabwe olwasoose yabadde takimanyiiko kubanga tebamutegeezezza nako, just bo bakoze enkola yaabwe eya Lobadob style ne batuuka ku bantu baabwe. Kitegeeza nti DPC wadde yakwatiddwa n'agobwa ne ku mulimo bamulanga bwemage, naye ate nga tukimanyi bulungi nti gye buvuddeko baavuddeyo poliisi nekkiriziganya ne bannabyabufuzi nti etteeka lye baali bataddewo Public Order Management Act liggiddwawo nti era munnabyabufuzi yenna ayagala okukuba olukuŋŋaana lwe okwogerako eri abantu be takyakkirizibwa kusooka kwebuuza ku poliisi wadde ogitegeezaako waddembe okukuba olukuŋŋaana lwe nga bw'ayagala. Kyokka ate bo bagamba nti ekyabakwasiza Chairman Nyanzi batuuka obbakuba bayisa obubi mbu tebaasabye lukusa kyokka nga baabijjeewo ate kati bano gwe musango gubagamba nti gwe gwabavunaanyisizza. Kale ne bweguba nti gwegwo omusango tukimanyi bulungi bulijjo NUP tekkirizibwa kuba nkuŋŋaana. Bo balinga nti mu ggwanga eryawaabwe bakukutamu bukukusi nti banakuba olukuŋŋaana balina kgenda mu kasirise ne bagwa ku bantu baabwe ne bakuba olukuŋŋaana lwabwe ate ne beeyongerayo. Kati munnaye byebyo ebiriwo ku Chairman Nyanzi Fred Sentamu, embeera ye ey'obulamu ekyetaagamu essaala naye ne DPC naye tumusabire kubanga kiteeberezebwa nti bayinza n'okuba nga bamuggalidde. Bino nno bikakasiddwa amyuka omwogezi w'ekibiina kya NUP omwami Waiswa Alex Mufumbiro ng'agamba nti afunye amawulire nti DPC oyo yakwatiddwa dda era n'agobwa ku mirimu gye olw'okubaleka ne bakuba olukuŋŋaana olwamenya emiti
mu bitundu by'Embalala.